Essomero lino the Children and Wives of Disabled Soldiers Association lyatandikibwawo n'ekigendererwa eky'okuddukira abaana b'abaserikale abafuna obulemu mu mirimu gyabwe egy'okuweereza eggwanga. Lino lye limu ku masomero mu disitulikiti y'e Mubende erina abasomesa abaasuulawo emirimu gyabwe ne baddukira ebweru w'eggwanga okukuba ekyeyo. Remark Emigisha nga ye mukulu w'essomero lino atubuulidde nti omusomesa waabwe eyali asomesa ekibiina ekyokuna yasuulawo omulimu n'addukira ebuwalabu okwenogera ku nnusu ekyakosa ennyo entambuza y'emirimu. Era twakosebwamu kuba yali musomesa mulungi ate yali wa transition class P4 abaana jjukira baba bava mu thematiki olulimi luno olw'enzaaliranwa local languages kati ate nga batandika Luzungu. Kati omusomesa asomesa awo alina okuba nga ali serious ate nga ali trained. Atebereza nti omusaala omutono gwe bafuna gwe guviiriddeko abasomesa okusuulawo emirimu gyabwe. Tetulina staff quarters, abasomesa tebalina wa kusula kyokka ate omusomesa alina okukeera nga ajje ave mu tawuni ate akawungeeza addeyo akeera ajje asomese. Aisha Yebale, kansala akulira akakiiko k'ebyenjigiriza n'ebyobulamu ku disitulikiti y'e Mubende, agamba nti disitulikiti esomoozebwa n'abasomesa abatono ate nga n'abo abaliwo basuddewo emirimu. Tulina abasomesa batono ate ekizibu ate challenge ey'okubiri gye tufuna abasomesa baleseewo emirimu basuddewo emirimu ne bagenda mu nsi z'ebweru okukuba ebyeyo nga banoonya akasente. Ono agamba nti embeera eno esinze kukosa nnyo masomero ga primary nga nakati abasomesa be bakamanyako abaddukidde e Bulaaya basoba mu 10 ate nga n'abamu tebannabategeera. Abasomesa like last year 2023 abasomesa 10 balekawo emirimu ne bagenda mu nsi z'ebweru. Mostly babeera nnyo affected mu budde bwa COVID-19. Mu budde obwo kati abasomesa bwe batuuka ate okudda ku mirimu abagenda okulaba nga abaana obudde bubaleseewo. Akulira ebyenjigiriza e Mubende Asaf Kabunga agamba nti abasomesa abasinga tebasiibula nga kye baakakolako nga disitulikiti kwe kubajja ku nkalala z'okusasulibwa. Kati bano kye tusookerako omuntu ng'amaze ennaku 3 nga takola tumujja ku lukalala lw'abo abasasulwa ne tumutwala mu kakiiko akakwasa empisa aka disitulikiti ne kamuweereza mu District Service Commission nesalawo ekyenkomeredde. Disitulikiti y'e Mubende erina amasomero ga gavumenti aga primary 93 n'omuwendo gw'abasomesa 689. Barbara Narreiso agafeeyo ku Spark TV.